Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Qur'ani eno twagissa okuva waggulu okujja ku ggulu erisooka nga nnamba yonna kitole mu mwezi gwa Ramadan. Hudan linnaasi, nga yerimu obulungamu obugenda okulungamya abantu ku nsi kuno batambule ku nsi kuno mu ngeri Allah gy'ayagala. Wa bayyinaatin, era ng'erimu okunnyonnyola okw'ebika eby'enjawulo minal huda, eby'obulungamu. Wal furqaan, era nejja okutulaga ebiwayi ebibiri, ng'ekulaga n'eyawulawo abakkiriza embeera gye balibeeramu n'abatali bakkiriza, Allah by'ayagala n'ebyo by'atayagala, abannanfuusi n'abakkiriza, ebiri halal ebiri haram. Al furqaani, Allah subhanahu wa ta'ala yagireeta erage ebiwayi ebibiri, omuntu atambule mu nsi ng'amanyi kiwayi ki era wa gye kigenda okumutwala. Faman shahida minkum ash-shahra, kale nno mummwe omwezi gwe gubanga gusanzeewo nga talina kimugaana kubeera nti asiiba, falyasumhu, ateekeddwa gusiibe. naye nga tetwerabidde nti waman kaana mariidan, omuntu bw'obanga ng'oli mulwadde, aw ala safarin, obanga oli ku safaari etakusobozesa kusiiba, n'omala olya mu Ramadan, weegendereze nti fa iddatun, ennaku z'oba olidde zibale bulungi, min ayaamin ukhar, tuzeetaaga okuzisiiba mu nnaku eziri mu myezi emirala. Ekyo Allah ekyokukkiriza okulya mu Ramadani teyayagala kusanga mu ddiini ye buzibu. Yuridu llahu bikumul yusra, Allah bulijjo abaagaliza bwangu, tayagala mwekaanye eddiini ye. Wala yuridu bikumul usra, tabaagalizangako buzibu. Walitukumilu l'idda, mufube okujjuza ennaku eza Ramadani 29, mufube nga nnyo okulaba nga muzijjuza zibeere nga zijjula bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga abasanyukira. Ate bwe muzimalangako ku lunaku lwa Idi, walitukabbiru llaha, muyitirize nnyo kuba takbiira nga mwogera ku kigambo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mukiyitirize nnyo olw'obukulu ala ma hadakum, olw'obulungamu Allah ye bw'amanyi bw'abatuusizzaako, n'obuwanguzi bwe mutuuseeko okutuuka ku ekyo eky'okumalako 3, wala'allakum tashkuruun, era mujja kubeera nga mubutibwa, mubeeremu abo abantu abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyabawadde, kubanga kyengera ekyo kinene nnyo. Mwezi gwa Ramadani gulimu ebinene bingi, mulimu Lailatul Qadri, mulimu tarawih, mulimu okusoma Qur'ani, buli lunaku lw'osiiba ennaku 10. Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bwe yakusika omwo okubeera nti mu buteebye mubeere n'essanyu erifaanaganako ng'omuntu ateebye ggoolo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayagala tubeere, ateebye ggoolo aleekaana buleekaanyi banne n'abalaga essanyu erisembayo, naye mmwe ggoolo yammwe gye muba muteebye nga mumazeeko Ramadani, muyitirize takbiira singa muba mutegeera ekiriko empeera Allah subhanahu wa ta'ala eziri ku kusiiba ze yabategekera. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي سينغا بدو بانge bagezaako okukubuuza ebi anni binkwatako, kubanga abantu basahaba baabuuzanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti Katonda waffe ali kumpi twogere mu ddoboozi ettonotono, oba ali wala tusobole okuleekaana awulire bye tuba tumugamba. Allah n'agamba Nabbi we, wa idha sa'alaka ibadi, singa abaddu bange bakubuuza
anni kubinkwatako ndi kumpi oba wala fa inni qaribun bagambe nti nze ndi kumpi awo ku lusegere ujibu da'wata da'i nyanukula okukowoola kwoyo aba akoowodde era nyanukula okusaba kwoyo yenna abansabye idha da'ani singa omusabye abeera nkoowodde nansaba mwanukula butereevu siri wala falyastajibuli bagambe babeere nga bannyanukula kubanga nange nnyina bye mbasaba bagambe babeere nga bannyanukula babiteeke mu nkola kinnyambeko okwanguyira okubaanukula kubanga nja kubeera wakati wange ne wakati waabwe nga ndabawo omukwano n'obuwulize waliyuminu bi ate bagambe banzikirize bammatire nti bwe mba ndaganyisizza ntuukiriza ate era nze nzekka asobola okumala ebizibu byange ate bwe mba nga nsazeewo teri ayinza kubeera nga yeekiikawo mu kusalawo kwange ebyo byonna banzikirize bammatire. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti bwe tuba twagala twanukule tumukkirize tumumatire tukole byayagala tumwanukule ali kumpi nnyajja twanukula singa tunaaba tumukoowodde la'allahum yarshudun abantu bwe banaakola ebyo bajja kuba baluŋŋamye nga basobola okutuuka bulungi ku bigendererwa byabwe bye banaaba bansabye naye bye banaaba bansabye nga nabo tebannyanukudde ebyange byenjagala ng'era tebandabawo ng'era tebankakasa nti nze kamala bonna waabwe sirina bwetaavu gye bali ate obategeeza obwetaavu bwabwe bwonna buli gye ndi bajja kuba baluŋŋamye singa banaaba nga beekutte ku kkubo ery'okunsaba ate nga nabo baanukula omulanga gwange n'okunzikiriza. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم كيكريزدوا جمولي ليلة الصيام ekiro ekyokusiiba enkya arrafatu ila nisaikum okubeera nga mukyalira bakyala bammwe hunna libaasun lakum abakyala abo byambalo byammwe wa antum libaasun lahunna so nga ate nammwe muli byambalo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe bo yemmwe kale ekiro nga enkya munaasiiba tekibagaananga okubeera nga musula ne bakyala bammwe kubanga erubereberye eri okubeera n'omukyala kyali kyaziizibwa naye olw'okubeera nti Allah yatulaba nga tetujja kukisobola nga bwe yagambye nti saagala mufune buzibu mu ddiini muno n'atukendeerezaako. alima Allahu Allah yakitigiira annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum timubadde mukumpanya emyoyo gyammwe nga twabagaana ekiro okubeera ne bakyala bammwe ng'enkya munaasiiba naye ng'emyoyo gyammwe mugikumpanya ne mubeera ng'ekikolwa ekyo mukikola mu ngeri erabika nti eyawukana n'ekyo kye tubadde twagala kubanga omuntu singa yabanga yamaze okulya oba ne yeebakako nga takyakkirizibwa kubeera nti addayo okubeera ng'akola ebikolwa ebifaananako ng'ebyo. Allah n'abagamba nti tutikitegedde nga mufuna obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mubadde nga mwebbirira ng'enkola eyo si nnungi ng'enyiiza Allah era nga bwe mumala okukola ekikolwa ekyo mu ngeri y'obubba ate ne muddayo ne mwegayirira Allah tusonyiwe tukusobezza ne mubeera nga musobya nga mwegayirira musobya mwegayirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'aga nti kati mbakkiriza
okwenenya kwammwe kwe mubadde mukola nakunkukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fataba alaikum, okwenenya kwammwe okubadde kukolebwa nga mumaze okukola ekikolwa kiri nga tekinnaba kukkirizibwa gye muli, nkikkiriza okwenenya kwammwe ndabye nga temukyasobola. Wa afa ankum, era mbasonyiye ebiyitidde. Fal'ana bashiruhunna, kale okufa kati mubeere eri bakyala bammwe nga muli mu ngeri etaliimu kubanyigiriza ya halal. Wabtagu, munoonye ma kataba Allahu lakum, Allah ekyo kye yabawandiikira eri bakyala bammwe. Allah kye yatuwandiikako eri abakyala kwe kubafunamu abaana. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba nti mufubenga nnyo buli lubeera ne bakyala bammwe okubeera nga musaba Allah bawe ezzadde, ate nga mwesabira ezzadde eryo libeere nga Allah alikuuma. Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana, wakulu mulye washrabu munywe hatta okutuusa yatabayyana lakum, beneebeeyolekera bulungi alkhaytul abyadu, ewuzi enjeru, min alkhaytil aswadi min alfajiri, nga musobola okujawula ku wuzi enzirugavu, min alfajiri, okuva ku fajiri, obudde wali nga mambya esaze obanga mambya egenda okusala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ewuzi enjeru bwe budde obw'omusana, ng'osobola okubeera ng'osobola okubwawula ku wuzi enzirugavu bwe budde obw'ekiro, mulye munywe okutuusa lwe munaalabanga fajiri oba mambya esobodde okwawula nti buno obudde kati bukedde bweyawudde n'obudde obw'ekiro. So mu oluvannyuma obudde buba bukedde nga mulabye nti ddala bukedde, temuddamu kulya olw'okulya kuba fajiri bw'eba evuddeyo, temuddamu kulya. Atimmu siyama, mujjuze okusiiba kwammwe ila layiri, paka ate obudde obw'ekiro bwe bunaayingirawo eri ku magaribi. Wala tubashiruhunna, temusembereranga abakyala. Wa antum akifuuna fil masajidi, nga nammwe mwamaze dda okuleeta enniya ezikola i'tikaafu, okutuula mu musikiti gwa Allah olw'okukolera mu ibaada. Tilka hududullah, ezo z'ensalo za Katonda kubikwatagana n'ekyo Allah obwaffe bw'alamudde. Fala takrabuha, temusemberera ensalo za Katonda ne mubeera nga musaalimbira mu nsalo ze ne mumenya amateeka ge. Kadhalika yubayyinu Allahu, Allah nno bw'atyo bw'atunnyonnyola ayaatihi, amateeka ge nga bw'ayagala tubeere nga tugateeka mu nkola. Kinnaasi, n'agannyonnyola abantu, la'allahum yattaquun, babeere nga batya Allah, baleke okubeera nga bamala gakola. Buli kintu mu Busiraamu kiriko entandikwa n'enkomerero n'ennambulula erikkiriyo obulungi etegeerekeka eri buli muntu. Otegedde nti okuba ne mukyala w'ekiro kikkiriziddwa, kale bw'obeera naye tolina ttabu, lyanywa okutuuka lwekakasa nti kakati fajiri erabika etuuse okuba nga envaayo, obudde busoboka okwawukana ekiro n'emisana, lya paka kiro. Naye bw'oba waleese enniya ya itikaafu, weesonyiwe mu bbanga ly'omala ng'oli mu itikaafu, ate obutalugendaka kulumbagana bakyala paka itikaafu yo lwenaggwa. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا تمليانغا amwalakum, esente zammwe, bainakum, ezeziri wakati wammwe, kubanga omuntu akolagana ne banne mu byenfuna, naye temugezanga kaabamu okwagala okulya ssente za bannammwe ezo ze mubeera nga mukolagana nazo wamu, nga mukolaganira wamu mu byenfuna, mu byensimbi. Ne wabaawo abaagala okuyisaawo bannaabwe, ekyo mu Busiraamu tekikkirizibwa bilbaatiri, mu ngeri enkyamu, ng'oyagala kubeera ng'omulyako ssente mu ngeri enkyamu, so nga mubadde wakati awo nga mukolagana bulungi. Watudulu biha, ne mwagala okubeera nti ensonga eyo ey'ebyensimbi mugitwalira ddala ila al-hukkaami, eri abalamuzi, nga mukimanyi nti abalamuzi abo si benkanya, musobola okubawa enguzi ne babeera ku sayidi yammwe. Litaakulu fariqan min amwali nnaasi, musobole okulya ssente z'ekibinja
oba ekibinja ekimu ku mmwe kisobola okulya ssente z'abanne waakyo mu bantu bil ithmi mu ngeri etali nnungi wa antum ta'lamuuna naye ng'amazima mugamanyi nti tupanga bupanzi eri omulamuzi. Omuntu asobola okukugamba tugendewo omulamuzi naye nga mu butuufu omulamuzi amaze omuyitamu. Gurupu eno esobola okubeera ng'ekwabula ssente z'abanne waayo ate nga naye ekimanyi bulungi nti kyekoze kibi. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo akitugaana ng'abakkiriza. Oba oluusi omuntu ayinza okubeera ng'akakasa nti nze mu kuwoza nga tutuuse mu maaso g'omulamuzi oyo nja mulekayo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagala. Kukozesa magezi go mangi, kukozesa baalooya bo, kukozesa bukodyo bwonna, kukozesa nguzi ng'oyita mu balamuzi. Allah ekyo kyokugamba abalamuzi abamanyi nti ekyo ekyokulya kyokya mu miro okuva edda abantu bakyettanira. Allah subhanahu wa ta'ala n'atulabula nti omulamuzi asinga okuba omukulu gwe mutima gwo bw'oba okimanyi nti ssente za munno z'ogenda okulya ozirya mu bukyamu ekyo togezangako kukikola. Yadde ng'omulamuzi anaaba ku sayidiyo n'abeera ng'alamudde okusinziira ku by'omugambye oba okusinziira ku nguzi gy'omuwadde, naye omulamuzi omukulu gwe mutima gwo tosaanidde kubeera nga weenyigira mu kulya ssente z'abanno mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Ekyo kimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba, wadde nga wane waffe tukimanyi nti omwavu tasinga musango. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك بكبوز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصحابة عن الأهلة كمبونيكا يوميزي الهلال كتجيزي مبونيكا يوميزي akezi walinga kakyali katono. Al-ahilla singazi bemboneka nga ziwerako obungi nga zisukka kwemu. Bakubuuza emboneka y'omwezi oluusi gujja ne guba mutono nga gulinga ekibajjo ky'eppaapaali erisaliddwa ettono ate ogenda okulaba nga gugezi gulinga omupiira. Tebakubuuza ya Rasulallah omboneka y'omwezi eyo ogugenda gukyusakyusa sayizi yaagwo kikikyo. Kul bagambe hiya emboneka ezo zemulaba mawaqitu linnasi, Allah yateekawo omwezi ogwo nga kiyamba abantu okupimirako ebiseera oba kipimo kya biseera abantu bwe bamanyira. Omwezi bwe guboneka nti leero kati tujja kusiiba, omwezi bwe guboneka nti ate ogwo omwezi guweddeko oba tugenda kulya Idi gwabonese oba Arafa yankya. Kale emboneka z'omwezi ziyamba abantu okumanyirako ebiseera byabwe kubanga omwaka gulimu emyezi 12 singa omwezi ogwo guba gugenda guboneka kiyamba abantu okumanya ebiseera mwe balina okukolera ibaada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajji mpozi era omwezi ogwo gutuyamba oba emboneka ezo zituyamba okubala emyezi egikolerwamu hijja. Etumanya nti hijja erina emyezi bwegiti bwe gituuka ne tweteekateeka ne tubeera nga tugenda okumaliriza empagi ey'okutaano mu Busiraamu. Walayisa albirru si kyamu bulungi n'akamu antaatul buyuuta okubeera nga mujja ne muyingira mu mayumba gammwe min zuhuriha nga mugayita waggulu w'ebisaakaate nga muwalampa buwalambi ebisaakaato oba fensi zammwe. Kubanga Abawarabu bwe baabanga bamaze okunuyirira okukola hijja omuntu n'abeera ng'atandise okutambula n'abaako kye yeerabidde ng'addayo eka yatuukanga okulowooza nti bw'anaayita mu mulyango tekijja kuba kirungi, yawalampanga kisaakaate n'alinnya n'agwa munda. Allah n'agamba nti si kirungi n'akamu n'akeddagala okubeera nti mugenda ewammwe nga muwalampa bisaakaate. Walakinna albirra naye ekisingako okuba ekirungi man ittaka oyo omuntu atya Allah okubeera nga bw'aba atya Allah buli kimu akimanye ti Allah subhanahu wa ta'ala yalambulula buli nsonga nga bw'eteekwa okubeera ng'etambula. Waatul buyuuta mugende eri amaka gammwe min abwaabiha nga muyita mu miryango emituufu okuyitamu. Wattaqullaha muti Allah la'allakum tuflihun awo mujja kubanga nno mutuuse okwesiima.